Ssuuna Bell ali mu kooti, Nambwaayo ne Kamoga property consultant bikoze bitya beekaabidde. Kwaniriza ku Diaspora Media omulabi waffe omulungi. Nnaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa 10 omwaka tugutwalaganya emyezi 2 ne ssabbiiti 2 ze zibulayo tulabike nga ali nagwo tugamba nti kajjambo tuyingire omwaka omulala. Mwezi ogw'omusanvu nnaku z'omwezi nzijukira zaali nnaku z'omwezi nga lumu. Ng'omusanvu nga lumu saawa zaali nnyo ez'ekiro, omwana ow'obuwala ate eryantama omugale balidaba nakapanka yakwata ebintu bye n'abijja mu kazigo ke n'abyolekeza bayitawo batya eggaluga ku kalina y'omwami Ssuuna Bell yali tannaba kuggwa. Musaatu yali yakagiteyako n'amabaati atannaba kuggwa. Omukyala ye n'ayingirawo Nambwaayo Mary straight out bukedde embuutikizi bukedde New Vision Group n'agamba nze wano wa maama wange. Mu ngeri emu endala Nambwaayo ne yeesugga ennyumba y'omusajja Ssuuna. Ssuuna n'agamba ennyumba yange, ennyumba ze nina okugamba nti gundi ajje oba nze nina okuleeta omuntu ne mugamba nti jangu obeere wano. N'agamba yali akumawo nti bannaye temumukkiriza kuyingira kubanga sinamugamba okuyingira enjuba. Actually nga n'ennyumba tennaggwa tannaba na kugiggala. Nambwaayo n'abiseega abweru awo ab'amawulire n'abaleeta sitesi w'amawulire n'akubira ku mikwano gye, gundi oliwa sooka ojje tukole bwe tuti tumukube mujje tuteeke omusango gwe mu bantu nga tageze mu kooti. Musango ye n'agamba gutwale mu bantu aleeta ebyapa kwali. Ssuuna yagula yekka ettaka musajja atunga asooza obusente bwe okuzimba azimbye yekka. Nambwaayo ne yeesiba ku musajja nze njagala kumbe netwamanyirako nga mubadde mubigoberera ku social media koza nnyo mubeerako eva mugoberera naye ng'ensonga gye zaatandikira mu gw'omusanvu Ssuuna n'asirika. Jeyo gye yakolako n'asirika. Mwana n'aleeta ab'amawulire Zubeda jangu, Edisendi jangu, naye mujjeyi, Betina Mukwaya jangu, n'akuba amawulire ne gakuba Ssuuna agobye omukazi mu nju kyokka nga n'omukazi yali tayingirako mu nju. So gye buvuddeko omuwala yaleeta ebyapa nga biriko mbu Ssuuna Bell and Nambwaayo. Ssuuna kyatakolangako era Ssuuna ne gye buli naye kyatakkiririzangamu kubanga ssente yaziwa Kamoga nga Kamoga ayagala nga Ssuuna ayagala Kamoga amuguze ettaka. N'amuguza ettaka n'azimba. Kati nga bamanyi Ssuuna ebintu byabikwata mpola nga bulijjo abadde yali ekyapa takibanjangayo. Ssuuna musajja wattu essaawa zino bwe twogerera abanja Kamoga kyapa kye. Nambwaayo eri ekyapa kyalina Ssuuna agamba takimanyiiko. Ssuuna mu kubanga takimanyiiko agamba mwami Kamoga amuwe ekyapa kye. Era Kamoga yoleke yenna abaddewo Kamoga tayogera. Nambwaayo yekka yayogera. Ssuuna yavuddeyo n'ayogera. Teyavuddeyo kwogera wabula yakutte ekkubo yagenda mu Ministry of Lands n'agamba mwami Kamoga ampe ebyange. Mwami Kamoga nze mubanja kyapa kyange kye nasasula nga nze Ssuuna Bell so singa Nambwaayo bikoze bitya biki. Ssuuna ye gye yaddukidde era akakiiko tekaluddewo ne kayitirawo Nambwaayo ne mwami Kamoga. Nambwaayo teyalabiseeko. Akakiiko kamuyise sabbiiti eno ewedde. Nambwaayo teyalabiseeko n'asooka yungula balooya abasoba mu 5 bagende bamubeererewo nga simanyi oba lwaki yaweereza balooya nga ate ye gwe bayise abeeko ne byatangaaza mu mbeera mubi endala kubanga simanyi lwaki ensonga ez'omwami n'omukyala bwe ziba nga zibasusseeko mufunye ababatuuza mulambulule buli omu aleete sayidi ye. Aye simanyi lwaki obeera oleeta gwobeera oleeta ate balooya baba bakutuulirayo yiyi bannange. So nno byebyo Nambwaayo agamba alina omwana wa Ssuuna. Simanyi oba Ssuuna yazaala mu Nambwaayo yekka ekyo simanyi. Kubanga bw'agamba nti alina omwana we kiba kitegeeza nti n'abalina abaana bonna balina kubeera mu kalina eyo. Naye nga ssaawa yonna kigenda kwabika. Nambwaayo teyalabiseeko. Tulize wiiki eno alabikeko eri akakiiko ne mwami Kamoga. Mwami Kamoga kalitunda nga yalabikeko
aye tubeere nga tubabuulira ekisaliddwawo kyekiriwa naye nga Ssuuna ye nalabyeko omwami Kamoga bayirawe nga ayogera ebintu naye ng'owulira tebikwatagana birimu okugira ate simala ate ekyapa ky'emmanga ate ekyapa ky'engulu ne mbateekako bombi ate nga birimu goziriini kyokka nga tekigambibwa Kamoga kujja wa Nambwaayo kaakati awo conflict of interest conflict of interest nakiwulira Dokita Kwefu yakyogera babe bate bwe bakyogera nange simanyi era temukimbuuza nnyo conflict of interest naye nga afunamu kiba kitegeeza nti Kamoga yakikola nga kibajja okusaliriza kibajja okusaliriza mu ngeri eyo naye nga byebyo gegali ku mmeeza Ssuuna Nambwaayo olutalo tugenda dukomekereza tulinze biba Ministry of Lands tugenda n'ebyo ate munnange abalungi tebabawa nnyo naye nga nkujukiza ku Dance Media wano eno tulwakuba tubikutuusaako mu ngeri emu oba ate mu bwangu bw'ekitalo so weekuumire wano ku Dance Media subscribinga likinga ate osheyalinge tutambuze ensonga zino webale nnyo webalire ddala